3, go. Okama famulungi esiyebazibwe basebo ne banyabo abantu bakatonda mwena gye muli bana Uganda abali mawanga ag'enjawulo bannange, this is the day gye tubadde tulindirira lwe tubadde twesunga lwe twetegekedde okumala ebbanga ddene nga tugamba twagala okulaba ekitiibwa kya Mukama ku ggwanga lyaffe Uganda, era bwe tutyo bwe tuyingidde mu lunaku olwa buli lulimi lusinze worship experience. My God, simanyi kye kigenda okubeera mu kifo kino wabula kyemmanyi nti kigenda kuba kiyitirivu, kigenda kuba kyamaanyi kubanga Katonda waffe ali wamu naffe era tugenda kulaba ekitiibwa kya Mukama ku ggwanga lyaffe Uganda. So kukoola yonna gy'oli, kuyita yonna gy'oli, jangu neegatteko, jangu tusinze Katonda, jangu n'omutima gwo ng'oguteeseteese. Bannange abalwadde bagenda kuwona, abagumba bagenda kutoola embuto baddeyo bazaale abaana, abalina amabanja kigenda kutukira wano. Jangu laba bakazi Katonda bafuseeko amafuta, basajja Katonda bafuseeko amafuta nga bakaabirira Katonda nga bayita eggulu nga ne Katonda awulira era nga kokutusinkana nga bana Uganda. So Uganda tuli ku fire ya kuleta revival mu ggwanga lyaffe lino nga bwe kyatulangirirwako era nga bwe kiteekeddwa okubeera. Be part of it. Nkwaniriza nnyo emiryango ssaawa 9 tugenda kuba tuguddewo era nga tugibulayo katono ddala ate nga okuyingira kwa bwereere wano ku Old Kampala playground wetuli. So jangu mukwano gwange, jangu tusinze Mukama paka obudde okukya. Mbaagala nnyo. Pastor LILLIAN Joy NAKALYOWA Katoli erinnya lyange mbesunze okubalabako maaso awo kigenda kuba kyetirivu. Wow, Pastor NAKALYOWA. Yes. Mbadde nzija ne ngamba Kiguli John. Ne muga ngenda ku Old Kampala. Tulinayo worship experience ya Pastor LILLIAN NAKALYOWA. Nanga Pastor kati isoko nnyonnyola abantu bakumanyi ng'omuyimbi ate kati Pastor. Abatakimanyike bakutegeere nti ne church by the way tubulireko church gy'osumba ndowooza la ye musaale mu kintu kino. Yes. Ministry ya Kijjakugwa Gospel Teaching Ministries era nga nze ngikulembera yeetegeka enkuŋŋaana zino ez'ebweru era yeetegeka ne worship experience. Ndi pastor olw'okuyitibwa era okuli mu nteekateeka ya Katonda ye nga bwe yateesa batimanyikiddwa ng'omuyimbi kubanga music gwe nasookamu nga sinaba kufuuka pastor era music nandera okuviira ddala nga naakalokoka paka Katonda lwe yankuza ate nenfukibwako amafuta okufuuka omusumba. So nsumba ekkanisa eyitibwa Miracle Worship Center Church eri Busega. Awo we tuli Mukama wakyatutadde era we tulabira Katonda n'ekitiibwa kya Mukama naye nga mu byonna ekisinga obukulu okubeera ne Katonda ng'ali wamu naffe mu bulamu bwaffe. Wow, olunaku olwaleero luzze lulangibwa ku media ez'enjawulo, social media zitambula. Ekigambo kino buli lulimi lusinze. Wakifuna otya? Lese nombuza ekibuuzo ekyo. Lese nombuza ekibuuzo ekyo. Buli lulimi lusinze nkifuna nga Mukama amaze okumpa message last year November nti omwaka ogujja gwa kunsinza. Kati wenatandika okifumiitirizaako nentandika n'okisabira nentegera obugazi bwakyo kye yali ayogera ng'ayagala eggwanga lyonna okumusinza ennimi zonna era nampa ekyawandiikibwa mu Romans 14:11 nti nga bwe kyawandiikibwa nti Katonda nga bw'ali omulamu buli viviri n'anfukaamirira na buli lulimi lunaayatula. So nenkitegeera nti Mukama ayagala ennimi zonna zimusinze kwe kufuna ekigambo ekyo nti buli lulimi lukole ki lusinze. Amakulu gaakyo nti jangu n'olulimi lwo era wano we tuli tusuubira okufuna abasinzi ab'ennimi ez'enjawulo. Abantu bavudde e Busoga bazze n'ebikozesebwa byabwe, abalala bavudde Rakai, abalala bavudde Mbarara, abantu bavudde mu nsonda ez'enjawulo bazze kusinza Katonda mu nnimi zaabwe. Mu nnimi zaabwe tubadde nnyo mu Luganda naye twagala tuwulire Olugwere ng'omugwere yakola ki yasinza Katonda. So kigenda kuba kirungi. Wow. Sawa watugambe sawa 9 tugenda sula wano paka ku makya teri kwekwasa. Mulundi gwakumeka event bweti ng'etegekebwa? Kati ng'oggyeko zino ze tubadde tukola buli mwaka. Twatandika 2018 then 2019 ate awo lockdown netuteeka wansi kati tukomyewo naye ate tubadde n'enkuŋŋaana zino bwe ziti ebweru w'ekibuga Kampala ng'Erakai naye twaliyo ne tuba ne event wet nga nnungi ddala wadde teyali nnene nnyo ng'eno naye nayo yali nnungi mu kisaawe n'ebitundu ebirala. So omwaka guno tukoze okusinza kwa mirundi 9 ebweru w'ekibuga Kampala nga si wano mu central.
so kati wano no lwe lukuŋŋaana olw'ekkumi lwe tusuubira okufundikira nalwo olw'okusinza olwa buli lulimi lusinze so mbakoowoola mujje ekintu kino tukimaliriza omwaka guno mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Amiina. Ebigambo by'osinza okwogera obyogedde nga pasita kati tuddeko mu mbeera yaffe eya music. Tuweyeko obuyimba bubiri obwakufuula omuyimbi ne bukuleeta ku siini y'abayimbi ate then otubuulireyoko oba okyayimba kayimba kyakapya koolinayo. Then ekyo kirungi nnyo okusookera ddala akayimba akandeeta abantu ne bakaagala nange ne mpulira nga nkyali ddala bakayitanga jangu nnwanire mukama gw'omanya ebyange byonna sirina mulala abamu bakatuma singa nalina ebiwaawa so akayimba ako kankola bulungi nnyo kannyanjula era abantu ne banjagala then nenyingirawo n'omukisa guno omukisa gwennoonya mukama ogulina mukama saba nfuule omukisa mu nseene y'abalamu so ne album ey'omukisa yankola bulungi actually nakati nkyalya ku mukisa yonna gye ngenda n'enkayimba abantu banzizaamu amaanyi ate abaluulidde lwonna oluyimba lwe baluulidde lubakoze bulungi. Twali tuli awo mukama n'akola ebyamagero n'akola ebikulu mu bulamu bwange nampa oluyimba baluyita oli katonda oli katonda yanukuza omuliro oli katonda asanusa ensozi oli katonda akyusa ebiwonvu oli katonda oluyimba olwo lunkoze bulungi mu music oluyimba olwo lunkoze bulungi so oluyimba olupya lwenina right now ennyimba empya nyingi zenina but nayingiddeko mu praise so twalusumuludde audio yatambula but tetunaba dukolera video logamba yesu ng'oli mwesigwa ng'oli mwesigwa katukuyimuse ekikulu ndi mu muudu ono gwe mulaba gwe mujjukiranga class monitor wammwe Pastor LILLIAN NAKALYOWA. Pastor nze omanyi nga bwe ndi promoter wa gospel ale promoter nkyali ku mulimu ogwo ate nange olw'okubeera nti mbaweereza mukama minisitule yatuwa ya Heart Worship Banquet ndowooza bwe tuva wano otukwasa akati eyaffe ya next Saturday tuli mu mwaka gwa kusinza mukama naye mbadde nfolowinga oli omu kati ku bagagga b'omu Kampala muno abasumba abagagga buli musumba wano wetutumwe alina kye bayita radio oba TV. Abantu abatulaba omukyalo ono gwe mulaba alina radio nnamba ono kagitubuulire mumunoonya abamu temulaba naye mmwe temuwulire radio gy'abeera mujja kubeera nga mu followinga tajja kuddamu babulako. Tulina omukutu gwa radio eyitibwa End Times naye nga tukyali ku online so tuweereza eri ensi yonna kati ayagala ogifuna just agenda bulungi nnyo wali mu Google n'anoonya endtimesradio.caster.fm ojja kuba ogifuna. Ekyo nno kyansanyudde kubanga bwe wakola ku marediyo amangi wamaliriza naawe okoze mu marediyo ndowooza kyowa obudde kyofuuka mazima kyowa obudde weewaawo ate eyo tukyali ku ntandikwa tukkiriza Katonda okutwongerayo n'okututwala ewala. Amiina. Ekigambo ekisembayo njagala kwebaza bannayuganda abasapootinze omulimu guno si mutono ogw'okola event nga togenda kusolooza ku miryango naye bwolwo bannayuganda bataddemu ssente zaabwe ne gibeera mitwalo 2 ne gubeera mutwalo ne lubeera 10 ne zibeera buli muntu kyasobodde okukola kyenyinza okugamba nti n'essaawa eno era tukyetaaga sapooti yammwe so nsaba nti bw'obanga oli ewo ng'olina omutima ogw'okusinza twegatteko mu ttiimu eno tusinze Katonda mu bugazi bw'ensi yonna tusobole okutuukayo. Kyensabira ddala abalokole kwe kuwanirira ebirabo by'abantu omuntu omulaba nga alimu ekirabo alimu obusobozi muwanirire muwe omukono asobole okuyimuka asobole okweyongerayo otherwise mbeesunga nnyo balabako mbalindiridde akawungezi ka leero nze olwedde natuuse dda ku kisaawe kugamba ndi awo neetegese bwetegesi mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu mbaagala nnyo Mukama abampeera omukisa Blessed Promotions bane Mukama abawenye omukisa mwebale kutwagala. God bless you. See you in the evening.